There is someone who wants you to win the future. Your future. There is someone who wants you to grow it. But you have the soul. It is the word of God. Stand every day to fight, to overcome for your husband, for your wife, for your children. The Lord is good. If you learn that, every time you have to know that you walk having the sword. You have the sword in your hand. Every situation that comes to you, you are a victor. You have to overcome it. If you fail to know, you shall remain like the dog of the tail as you overcame, tearing every time. They take away your belongings. Praise God. Jesus was taken in the wilderness. He was taken the battle. From the first verse in Matthew chapter 4, by the 10th verse, Jesus overcomes Satan. Satan is overcame. Yesu n'amugamba nti vaayo genda Sitaani, kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Awo Sitaani n'amuleka, laba malayika ne bajja ne bamuweereza. Mukama Sitaani. By the 10th verse, say, now Jesus overcomes Satan. Now after overcoming him, there came the angels to serve him. The heavens exist and it is ready to serve you. But there is the battle you have to overcome. You shall get hold of the weapon that is the word of God. Satan may use your life to beat himself. He may use your brain. He may use what you have. For he doesn't have any weapon, but he uses your innocence and then he overcomes you. Now fight with your. Now you start knowing that you are a soldier. That I am a soldier. Now Pastor Nalong was giving us testimony. People who could help him as a family. They want her to backslide again, but she's turned. So every victory is in standing as you know yourself and holding the word of God, holding the weapon. Get up and for you love me. You are God to my life. You are Father to my life. And before you, fill me. For you are the one. You are the master of my life. I stand low to be my power. You are my weapon. You are my soul. I understood today that wherever I am, I have an enemy. I have challenges to take away what you prepared for, what you can overcome. Every challenge that are powerful in this world to be a victim. All my promises, all my life, I be filled. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. As your hands are lifted. Leka omwoyo wamanyire era leka atuule mu bulamu bwe, kubanga gwe Katonda atuwa amaanyi. Wagamba toli tuleka bamulekwa, era wagambye ensi erimu ebizibu naye tuguma owangodde. Ekyakuleeta Mukama kwe kutuwa ekitala okusobola okuwangula oyo omulabo w'ensi, tusobole okuwanga ensi, tusobole okukyusa ensi, tusobole okufuga nga gwe kabaka. Ne mu kaseera kano Mukama jangu otwale obufuzi eri obulamu bwabwe kino. Mukama nyweza oyo alina amaviri agatukumira. Era oyo Mukama badde tannayimirira mu okuyimirira olunaku olwaleero. Leka obuwanguzi bulabike mu mpitiro ze. Leka bulabike Mukama Kitange mu kkubo lye. Abo waali waatuula leka walabike amaanyi
ag'okuwangula. Nsaba amaanyi g'Omukama Kitange agamenya buli bigo, agakutula buli njegere, agajjawo buli bizitowa gayite mu bulamu bwe, era nkutula buli kisiba na buli njegere zonna nziragira okutuka emyoyo gya famire egirondoola omubaka ow'ensi oyo atulugunya obulamu bwaffe, atulugunya obulamu bwe, aleeta obuyinike gyali, aleeta amaziga gyali. Mu kaseera kano mulibyukinga n'ekigambo kya Katonda era mulagira nti va mu maaso ge, va mu maaso g'omwana wa Katonda, va mu maaso g'omukyalo oyo, va ku mikono gye, va mu mirimu gye, va mu maka ge, va mu bufumbo bwe, mu linnya lya Yesu. Njogera buli ndwadde okutta genda mu nsenyi enkalu, njogera buli myonjo n'egireeta obulemu n'obunafu vaawo genda mu nsenyi enkalu. Mukama nkwebaza kubanga okikola. Jjuza obulamu bwaffe amaanyi, njogera okuwonyezebwa, njogera okusumulwa eri buli ssekinnoomu, era nsaba omukisa